Nkanye mu mbeera ndala kiri bulungi kiri bulungi ese soteroze wembeera wenkolera emirimu gyange kubanga nsulawo nga mpandi emisana ngenda n'enjiriba emikiro n'embeerawo nempandiika amanya g'abaana amanya ekitabo wekiriwa. It's a very big book bakiyita Youth Book of Hope. Youth Book of Hope okyerabiddeko n'amanya mwegali gonna nsula wano. Dokita mbadde sikufunangako naye njagala nsooka mbitegeerere nga nzaabe kwebuuliza wasomera ku ssente zaffe. Nasomera ku ssente za State House. Yes. Era nkyenyumiririzaamu kubanga ogwo omukisa buli omu bulamu agwetaaga. Bwe namala P7 maama wange omukyala Nakijoba Aneti nali mpafominze bulungi. Maama n'agamba nti neewuunya yatakyogerangako tulina bakojja abagagga. Familia yaffe y'abamaama teri bubi yandikula ku bukojja wali oke. Maama n'aŋŋamba nti buli omu akwagala wendi. Lwe nnakuzaala kitaawo bwe yafa nakuza omwezi 25 Desemba 1991 bwenfa ng'oli mu siniya 2 ogenda kuba omanyi ogenda kudda Kabasanda kuno olulabe nga onywa enjagala oliwe Kabasanda Sembabule si Kabasanda ke oliwe Sembabule kakati maama nangumuga nti maama mwala namati ankutwala mbya mikono olonde kosi gy'oyagala ne bwenfa nga wakasomayo emyezi 4 ojja kuba olina ky'oyizeewo ky'osobola okubeerawo mu bulamu bwenfa ng'oli mu yunivasite omwaka ogusooka onaaba oyize eki nenkaaba nengirawo n'abasomesa ne bajja ng'olwo feirinze omwami wakola bulungi wano mentality ya wano nti bagenda mu tekiniko bafeeri kyekyafuwasizza abaana ne bakwenda mu seku naffe fennyininyini nali nooza amasomero ana Seke Senior Secondary School, St. Andrews Kitovu, Masaka Seke. Nga noze tukimanya. Gonna wali ogalonda gewa. Omaze ndi wawo kasozi awo. Kati nze ndiwe Kitovu awo. Kati ffe tulibe kino niye. Nze ndiwe Mundakayiba kati isomero lyafaawo Kitovu. Nga twesunza okgenda tukole embeekuulo. Maama n'aŋŋamba nti nze nkuzaala n'abasomesa bajja. Omwana akafuminze bulungi. Bagenda muwerere wakiso sente Charles Wangeri wakiso. Muleka maama n'agamba nti ono mwana wange nenkaaba n'agamba ne banteka ng'oyise bulungi twetutwa abasatu abasinga tugende maaso munnange nga maama nkwata waliwo omukwano gwe twatugendagenda Kitovu waliwo tekiniko tugendagenda Kitovu waliwo omukwano gwa maama namuga ti anze nsomera Sembabule Lutungu Kisozi ate basomesa bulungi tugende maama nnyabo nga bateeka ku pikipiki okutuuka eSembabule bannange Uganda nkalu n'ekino kyakubuulira bannayuganda temwesiba mu kibuga bw'ofuna akasente okusinga okugula kapoloti nansana ka miliyoni 15 genda ekibuga oba wogule ettaka kibuga wali akatambula muganda anti osobola okusigala ku kibuga naye gula ettaka lyo olitereka olifunira ekyako likola otya ensi nkalu twatuuka eSembabule mu ttawuni nga nayo nsiko ne tweyongerayo eyo waliyo faamu ya Sejjusa ne bandaga nti faamu ya Sejjusa tinyefunza ne bandaga eya Museveni nti eya Museveni ne bandaga eyakuteesa oyitaku mu Lutunku bonna ogenda biseese mafaamu osobola okuvuga eSembabule gye njogerako Lutunku Kisozi eyo n'ova wano n'otuuka mu Bwera ng'osanga buyumbayumba jasi naye nga mafaamu neereyo ntandika ku tekiniko olwo tekiniko eno tugigendamu ani asasula mamiwo enkola y'okusoma obwereere mu tekiniko mu secondary yatandikira kufa aba 2007 waliwo ya primary ne batandika secondary ekola mu tekiniko mpaka senior 4 ningekola mu secondary ne mu tekiniko yatandikira kufa 2016 akati ntuukayo ng'ebyekisulo biki bintawanya kuba tusasula kisulo gavumenti ekolesasula kodi ngera bya secondary primary bo baleta sente zikusasula musomesa akusomesa kati ekisulo biki tebikikwata otyo kati ngeno tutuuka ku kyalo eyo Lutunku Kisozi nga muzeeyi mulamu nti omuzeeyi wuya
kufamu bw'aba agenda aba n'emmotoka ye emu n'endala nga bbiri oluusi n'akwata omuggo n'ayitamu kuba abantu abamanyi amaze emyaka ngaaga abamanyi agafaluku muli mutya ni mumamo gyali mugenda okulaba kati bw'aba anajja mulaba omusirikale nga bamujjeko emmundu ogenda woto eri nsiko ogenda woto emanji wa kiraasi nga abasirikale akutte emmundu asiri newomufukira tanyina kati nina abaana betwazimbanga nabo zinalonda koosi ya buzimbi buliikireyinga ndi concrete practice obimanyi byo yes era lero ngenda okutuva wano ngenda genda nzimba emmotoka giteke kugenjira bwenva wano ngenda sebuku fune seminti wange nzimbe akati nina abaana benasomanga nabo omu alina Makerere mu bamuta Victor Wamala n'Afrika Muyomba bo nga bakukyalo basoma dde kati nga bafulendi bange ekisaawe kiri mu kyalo tugenda kusamba kapiira mikwano gyange ngenda nembayambako emirimu muganda wange olwo kijja okufuna omukisa oguntuusa okubanga omumanyi abaana abo eb'ekisozi abo bavikita mikwano gyange bensoma nabo mu Kisumu okutuuka ewaabwe nga mu maama waabwe mukyala Lukonge mukwano nnyo gwa muzeeyi era ewaka nga ajjawo muzeeyi Museveni kati nafuna chansi abaana abo nebafula mikwano gyange nze simanyi okugenda otuuka ewaabwe nga kuteesa bw'aba ayitawo samulisamu kuteesa ire mukiwe bw'aba ayitawo ajja newaka nateeka muzeeyi taata waabwe muzeeyi Lukonge ne bagenda bonna nga basoma bonna kyokka ate nga mukadde mukyala Lukonge nga mukwano nnyo gwa muzeeyi Museveni era ng'ewaka ajjawo n'ebifaananyi ebisembye okukubwa muzeeyi nga ali Kisozi abantu bali ku mmotoka ye kwaliko omukyalo oyo munene ye maame omukyalo era ali waka okonekitinga nabo akati bo nga bali obwedde ku sponsorship ya State House ate nga ndi mukwano gwabwe mbasanyusa mbakolerako emirimu muzeeyi nga tumuteega manyi muzeeyi bw'aba aluddewo okujja tumuteega bw'aba ava ekisozi bw'ati ayita bw'ati mu fanka ne muyimirira nabala paluku muli mutya tuyagala kinja kusoma ne wamazeewo wamaze plan wakoze otya wakoze bulungi genda bakuwandiika bakuwandiika nga tebanyandira omwana wawaka okubajjako muganda wange sente State House ebaawo kusindika sente naye sindika lumu adamu nakyo obulwo omulaba mu kyalo adamu ayirindi balubanga ne lubanga takyaliyo ajja muzeeyi kati ebyalo biri Kisozi waliwo Kisozi waliwo Kirasi waliwo Kikuumadduwe naye muzeeyi ayagala nnyo ekyalo kibayita Erutungu kuba ye agamba takiyitanga ku makya n'asangamu mutamiivu yadde Museveni taagala muntu anywa okakasa yagamba abantu bakola era ekyalo ky'Erutungu bwe yaleeta pulojekiti y'amazzi agenda okufukirira ebyalo ebyo kwate esemba bala amazzi gabatawaana tanka ennene eri tanka togirabanga nabo yagiteekaawo ewaka wennyini kuba muzeeyi mukadde amwagala nnyo ate kitegeeza muzeeyi wo bali connected n'omusajja kuteesa mukwano gwa muzeeyi omusajja taata waabo abaana abanyamba mukadde mama waabo abaana abanyamba mukwano gwa muzeeyi nnyo era kuteesa waba ayita banyamba n'ateeka so n'okunekitingira mu kavuyo awo nengenda ku technical okuzimba nenkwongeramu gi nenkusomera ddala paka ku advanced diploma oba otambudde kubanga omuntu okufuuka engineer njiba emyaka oli engineer aŋŋamba osooka n'osoma emyaka 3 kyebayita junior Uganda Junior Technical Certificate kati bagisa mu UPT bwali babiyita n'oyogerako emyaka ebiri bagiyita craft part 1 n'oyogerako omwaka gumu baguyita advanced diploma n'oyogerako emyaka ebiri bagiyita diploma n'oyogerako emyaka 4 n'ofuuka engineer kati nze nakoma ali ku advanced kati advanced ngisoma bwe nsoma ne buwumuka ati kuba sponsorship bwe nagenda ku State House nze nembaga nsobola okusoma emirundi eki ebiri nga ani asasula State House n'obaganzi era twayambukangawo Kwokero House awo madamu Nakyobe waali madamu Irene madamu John bonna abamisa bya Ruhanga bakumanyi ekyo nage ngende ngo emyaka 10 kati emyaka 10 nga bange bweyagalidde mu sente zaffe akati ne maliriza okusoma naye biri nembanga mbisoma embirina era n'okuzimba nga nzimba newe nagira kuumuka ati
When nasemba okuzimba nasemba kuzimba kalina mukulu wange azimbe waka. Nze ne mukulu wange omulafe twakwala kalina mukulu wange. Era nga kuwumukati nasoma kawungezi nonkeera kuzimba. Kuzimba nkumanyi. Akati ne mmeja alina mu mawulire. Nenfuna omulimu okusimba. Otyo 2013. Kakati nenkola comedy ebbanga lyonna bino bikoze binaye mulaba. Naye sisobola kwerabira Museveni kye yankole. Era sigamba nga konti londe emyaleero. Teyampeerera nga w'emyaleero. Yakuweerera ng'aki? Munnayuganda Jjajja Museveni singa omukulembeze. Otyo? Kubanga bw'aba muhoozi agenda kukola appointment n'ekitaawe. Amusinkana nga taatawe. Nza n'obasanga balina mu ppale bimpi. Kuba baali waka. Akati londa people power. Londa emyaleero londa bezi. Gw'omanyi. Nze kyenjagala kye kino y'ebbaluwa eno egamba nti the President of Uganda, His Excellency Kaguta Museveni, scientific rebels and terrorists in Uganda. We appreciate your effort and NRM government towards restoring peace and sanity in not only Uganda but East Africa and Africa at large. However, Your Excellency, this is to bring your attention, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Uganda, that there are groups of rebels forming in Uganda in thousands and increasing daily without notice of the security of the government. Youth around 12 and 30 are recruited into terrorism and rebel acts on social media by politicians, celebrities, socialites, and religious camps without them noticing. Through social media, youth baited with data bundles and recruited into activities that destabilize the peace of Uganda. And so far on record, over 2 million youth are active rebels. Ensi bwegende soko vunule omuntu waffe tumutwale mpola mpola 7,000 plus move ahead organization First Kings chapter 19 verse 18 bali kusajja mrokole is an organization of domestic watch youth who don't sleep or slumber. That's why you have been able to identify the recruitment of fellow youth in actions against the government of Uganda. We have made a report at hand, backed by photographic and videographic facts about the matter, to give a cue of where the government can intervene there before we experience a genocide like Rwanda. Dr. T, njagala obunule ebigambo ebyo byoyogerako ebbaluwa eno egamba etya etegeeza omukulembeze w'eggwanga nti mu ggwanga lya Uganda mulimu abayeekera n'abatujju abali scientific batya bintu byonna tulina scientific elections. Ensi ya social media nsi efuga obulamu obwa bulijjo obulabikako nsi etalabika naye efuga obulamu obulabikako because bwe tudda mu Bible the invisible world rules the visible world. True. Kyobola otya nnyo omuzimu okusinga omuntu omulamu. Kakati kyetwagala kiri bwe kiti nti olwaleero abaana abatayi omwana amaliriza okusoma nga mwana muto edda twamalanga P7 edda egyo emyaka gy'okufaluka nga mumera mu P7 P5 kati omwana okasanga bwe kati kamaze nekaga kato senior 4 nga mwana gwe ng'ali bright yakoze munaana abadde asomera kitende n'amaliriza okusoma kwonna ku myaka 19-18. Invisible world rules the visible world. Ekyo bwe mutakiteekako mukono era penge yafuga Uganda leero ne Stella Nyanzi. Bye mulaba bakola bigenda okusiriwaza eggwanga lyonna without knowledge. Kubanga the invisible world rules the visible world. Kati omwana amaliriza okusoma ku myaka 19 n'amaliriza ng'ali theoretically bright but practically talina. Omwana oyo bw'atuuka mu economy tekubuuza mpapula. Economy ekugamba kiki ky'osobola okukola. Kati economy bw'ebeera hash omwana tasobola kugula mitwalo aga ng'agula essimu oluusi agijje ku mulenzi. Omanyi bannyinaffe abeebakiddwako okufuna essimu n'abalenzi ng'aba kuyimirizaawo bulamu bwe. Lwaki? Amaze okusoma
alabika bulungi yeetaaga ekintu ekirungi talina mulimo gwa mutwe n'abalina emirimu gy'omutwe abagisoma tebalina ntandikwa kati omwana oyo abeera bitter, hopeless, helpless, idle and disorderly. An idle mind is a devil's workshop. Who is the devil? Penge kuba yeeyita Lucifer. Kati gwe okiraba ng'ekyokusaaga penge ogira nti Lucifer agenda kola live kumba abeera Lucifer. Genda osome Genesis chapter 3, soma Revelations 12. Ajja oyo omwana tomanyi gy'ava naye omwana oyo penge mbagambye leero emyaka bwe ligiyita mulikomyawo videos penge kaya ali mu bintu bino Nyanzi bad bulaka furufiga ate leera kati takyali oli naawe okkiriza agenda akyuka Nyanzi Donizera Boss Chiki bad bulaka Masolo Queen Malaya n'afuna eddoboozi mu ggwanga lya Uganda the Pearl of Africa nenga why Buchaman n'ataleka n'okwogera nga advisor waki omukulembeze kati social media nebanga eriko ba socialites ba celebrities ba politicians bonna katokyayawula religious leaders kampu yono etuma kampu yani kati abaana abo olwokuba tebalina byakukola ate bato ate bakambwe kati ebyobufuzi byegasseemu obutaba na byakukola ekiri ku social media awo kati nsobola okubalira emyezi ng'ebiri nga buli weekend nkulaga activities twasooka kuvuma zali weekend number nebwa the Pearl of Africa twasooka ku zali ne tumukuba weekend number n'amawulire gonna mu ggwanga ne mainstream nemutwaliramu n'amawulire gonna mu ggwanga n'oyitanga kubazi oyo ne tumumala ne tudda ku izondo otyo ne tumuwa week n'amawulire gonna ne stories ennene zondo ne tumuwa week tumuwa tuli ku Kenzo tumuwaki week number tumuwa level naye omwana awa level Kenzo takimanyi nti Kenzo avuga bisiti tamanyi nti Bobi Wine amuvumya Kenzo ayina kalima omwana oyo ali misguided nze Dr. Tiwe ngambe yasikuyise kuva mu kibiina kyo sigalayo kaŋŋende ewa muzeeyi ng'omwana eyampeeza era kyokola nkubuuza jjajja we yaayo oliwa kuba ye mukulembeze aliko kati Bobi Wine waalijja kyendibanjagala omusaba ndikisabaani nze nzikiriza oyo aliko kuba muzeeyi bwe mutuuka mu maaso njasooka mugambe sooka tuwandike ebbaluwa etwala abaana tugeze mutwale wasali musabe abayigiriza obulimi n'obulungi basita value addition abantu olusi balina ebintu nebifa tebamanyi kyebayita value addition omuntu awandike emwanyi ku ttaka nezifa omutindo naye singa abadde alina value addition yandibadde alina emwanyi ntono ne ng'azifunamu kinene oyo sali musale eyo gulupu muzeeyi mugambe tufune ebyuma by'abaana emitwalo tugeze eki tukwase nakyobe abaana bano boyagala okufunira ebintu bino abaana bali bwiringo bikola bali busy n'akawandiika abaana ate bonna mbajje ku social media bugenda kwesesa otero babuuzi baana bameka abakajja tubawera na 10 mbawandikira ku WhatsApp omwana akuba ebifaananyi bye abisikaninga naweereza endagamuntu ye najja ne baganda baabo n'emikwano gye bataano n'owandika n'olwa n'onsulawo kwesesa otero babuuze ne bwoba nga siriwo babuuze Dr. Tiasulawo enkumbi eno gyenda enkumbi eno gira abaana bali ready okukwata enkumbi agulikale kyamwamumala musuku social media yamumala social media teach abaana tebakyagala social media kulima punishment mu masomero okimanyi okimanyi social media kati ogwoyo waliwo information ne noise yali mu Uganda njagala omuntu aveeyo wali aŋŋambe nti nina obumyu 10 nawe abugula esesoota era eno ejjako abazungu ebasinga okwagala obumyu omusajja alina mukiga yaŋŋamba nti nze muganda neerijja wano okutunda obumyu bwannema serena yaŋŋamba mpa obutuwa obumyu 10 byonna natabulina nempanika ogamba vanira yagwe ebbeeyi nkulaga erisiiti ya vanira kutusembedde omutundira uli kumeka kiro mu mwezi omwaka oguwedde twamutunda ku $3.5 katolokuwa obutale busibe yes risiiti tuzirina vanira yakwa ebijanjalo bya saitoti kamenya migono omuntu bigula sente mmeka simanyi ennyaanya pulayi eri ku sente mmeka simanyi gundi ensawo ya lumonde eri ku sente mmeka
byonna sina kye enkoko ya kuloire enserere egula sente ayinza okuba kwebyo eyo oteebereza kuba olina ogirya mu katale kati mmwe muli mu Uganda mugobera bannabyabufuzi ne basereebu those are rich people bavubuka bannange muli baavu ate bwe tugenda muzeeyi ne mulaba kuba nina omulaba omwezi guno sikwambaza saati ya yero nenze nga Dr. T omumanyifu bwe maasobola okukola vidiyo nefuna emitwalo 10 nsobola okubeera celebrated abantu betulina mu Uganda batono abali in fact Kiprotigi yomu ku baserebu betulina abatono abala they are just famous bamanyifu bumanyi enjawulo ya celebu ne celebrity comes from the word to celebrate okujaguza ndi Kiprotigi nawe omulaba ku TV nga alina bendera yaffe tugawalayi Kiprotigi duka kubanga akalinga ekitiibwa ky'ensi yaffe era bw'akoma ku kisaawe tugawalayi Kenzo wambale katimba abeera ki Kenzo celebrity we celebrate him abasinga bali famous bakamiri bali famous bamanyi kati Bobi Wine wagenda okubeera celebrity kwe kufuluma ebyobufuzi ebya noise nayingira gwe bayita commercial politics byebyobufuzi ebijjirako ensimbi nga zitambula mu tuwe nfunamu ebyobufuzi byawano nfunamu siraniramu bona banoonya Museveni abakola live banoonya Museveni nze nange gwe nnoonya leero naye munoonya njagala kufuna ki abaana bempandiise bano emitwalo 23 ngenda kulaba muzeeyi tutooleko abaagala ebyobulimi kubeera mbalina mbagulupinga abaagala ebyobulimi tubatwale wasali musale oba tugeze 10,000 tukwate abaana nti ninako 7 baamaliriza ebyemikolo n'ebbaluwa zaabwe baziina entuufu nakyobe bwakutuma ebbaluwa n'oleeta enfu oli mujaasi obuyinyaabo nti nakyobaze okugaba tulubokisi oleetayo ekyo ebbaluwa yenasa tukwateko ebyalani tukwateko abaana bano baamala okusoma n'ebbaluwa bazirina tubawe tulubokisi tugende mpola omwana yeebuuza yes byonna obyogedde saasoma saawulumizibwako nze maama wange yafa taata wange yafa neemezezza bulidde gundi simanyi ki sisomangako ndi mu age bracket akola atya ebbanga linnamala mu technical education ery'emyaka emingi lyonna abaana abajjanga nga tebasomyeko be batusinganga mu bracket kozi waliwo omwana bamuyita Muvunyi yavanga Kisoze eyo mu famu ya muzeeyi waliwo omwana bamuyita Mwesige William baali balaalo ba Museveni ye gyava okujja okusoma naye Mwesiga mukwata omwiko naye nga teyasoma waliwo Lukanga Mike waliwo Haman nejo yamubidde kuba eyo Sembabwe baje nasomera nga bwe bakwata kuyingira waliwo omulala Kawukyali awo wandege bagiyiwa yingi n'olwaleero Kawukyali akulembera bamakanika bonna so tewali byekwaso musaaso osobola okulima obutunda osobola okukama ente osobola okulima green paper bw'oba ova busonga buli omu mu kitundu kyewaabwe omuceere gulimwa waffe tewadda karoti nasaka ennaanasi zibala enkumbi eno mugigayaliridde naye abasajja bonna be mulaba mu gavumenti enkumbi gy'otusindika abaana balyakyekusiwana nkankulage nkubuulire bannabyabufuzi abali ku opposition nga basapulayinga poliisi emmere naye nga bayimira ku Steve n'omulaba mu 7 gavumenti yekola etya naye nga yawa poliisi emmere bangi n'abantu kati bamanyi batandisa obamentioninga babamanyi abali ku opposition bafuna ssente zaabwe mu gavumenti ne bagenda basetinga amafaamu ne bazimba amayu gende wannakyobe madamu State House yabaweerera abaana naye gwe Dr. T bw'obaano nga State House yamperera oli musiru naye omuvubuka akuvuma ogenda omukebera bambi nga mwana mwavu muto ali misguided mugezi theoretically naye omubuuza mu bulamu Museveni yasola ebyobulimi omanyi bulapula y'ennyanja bwegula epulayi bamu box bafuduka omanyi okulima ennyanja nze nsimanyi okuva mu nasale n'omuceere sigumanyi kuba sirimu ki n'ebikajje waffe tebiddayo ababobyo bintu batwale bajje musalimisa tugeze 10 oli wirigo batwala anti muzeeyi kasita mulaba muzeeyi asayininga
bwaba waliwo betaaga genda mu Ministry of Agriculture batubatwala twanga tukolagana ne ministry naye ekigeri kye kiri emergency president yasayininga Museveni bwalagira nti nakyo njagala wiiki ejja mu ndeetere ebyuma toolboxes n'ebyalani emitwalo 3 wiiki ejja ku maani bituuka kuba Museveni bwaba yalagidde abantu oyagala bameka abantu Uganda nene abantu abali idle be bangi nina abaana emitwalo 2.3 natandika bawandiika awo nabo twabakala ebizondo nga ndi wakupandiika baana oyina emeka 2.3 ate nkyawandika kuba era ne vidiyo eno gye nkola esimu yange 0753 35 54 72 weereza erinnya 0753 35 54 72 oyina mwanyo oli Dubai oba oli wa simanyi biki oyina mwanyo buli family mulimu abaana baleke mulimu yamaze esimu ya phone P7 nga yeta kugenda asoma eby'emikono mulimu yamala osoma eby'emikono mu buli family eyiyo neyange n'ey'omwami yali ku kamera ng'amala osoma eby'emikono ebbaluwa nga alistaka eyetaaga kyalaani kyokka oba toolbox naye ate nga wali kagalaji ka pikipiki waliyo omwana nga yasoma n'amala mu paalo betusinga obungi abaliwo nga yeetaaga kye bayita technical skilling and tooling kwe kumala emyezi 6 ne tukuwa ekyuma tandika okukola musooka babuguza ze Dr. Tiko yali kufubutuka kyaggwe bampe omwana ojja nebbaluwa nti nayinza okutuma nani watu nsisweta nti abo kyakakyalani kyamasanyalaze babitundira mu bbera kuba waliwo kyenawe ne bamuwa ekyalani kye nakola atya nakola emirimu gye Dr. T bwe bankwasa madamu nakyo eba egenda kubeera good and health project kabenkikwasaganya obulungi lwaki wesigana nakyo eka yali wedudde naye bwe naawe maama wo manyi yasinga ku nsi nze nakyobe okuva nayingira okusoma kugenda aba mu projekiti za muzeeyi era muzeeyi bali nakyo kasawala nakyo kyakula lwayogera nakyo kubanga mukazi mwesigwa atayagala byabufuzi ze Dr. Tina Kowa politics oyagala abantu ba myaka kuva kwemeka paka kwemeka njagala abaana okuva ku myaka nga 15 Freshkid akyasoma Freshkid yewemeka 10 akyasoma kusoma kwaffe kati olwaleero kye neetaaga njagala abaana abamaliriza okusoma ebyemikono ng'ebbaluwa ogirina kusoma kutunga kuzimba kubajja jankuwandika mu kitabo kyange simu 0753 35 54 bwe ngende wa muzeeyi tumanye tulinawo abaana emitwalo 2 mu koose ez'enjawulo baagala kusoma baagala byuma muzeeyi raatuna nakyo mumpe lisiti y'abaana ng'akubirawo simu China nti wiiki ejja njagala ebyuma nga bituusa baagala enkumbi ati ab'ebyobulimi okwawukana tubatwala wajje musale operation wealth creation kuba bingi gyebasindika kati muzeeyi tuga nti tulina abaana naye nga gwe abalikomendinga wabatwala kasita ngende wa muzeeyi kiba kivudde emikono gyange kiba kinene okunsinga kyava madamu atulya nakyobe kati nakyobe nga gamba ndeeta amanya kati IBM Doctor lwaki wagireeta mu time politics mungi abaana bali idle politician bakoseza abavubuka kyekigenda mu maaso waleero ku social media ekigenda mu maaso kijja kuleeta ekitta abantu Gaddafi bamugjaku bwe batyo ku social media bafuna amasimu miliyoni ngezi egadde bagawa abaana ono bwafuna ekirwalo nga kikasukero ono bwafuna ekirwalo nga kikasukero abaana basiba ku social media kati if Buganda royalty comes back no one can handle omwana afuna ekifaananyi n'akikuropinga nakati balina ekiri nasala poliisi ekuba abantu amasasi ng'alimba nekitambula mu ssaawa emu ng'abantu miliyoni bakifunye ensi yonna Uganda yonna nga bafunye nenga kyabulimba obanga kye Nigeria social media that's so and it's an invisible world which has an impact on the visible world terrorist bogambye mu abana bali ku social media tebagala kumanya omwana avuma Museveni akabiri
tena munakutya talina baliuza akomera talina mulimu ali hopeless kati ngamba omwana ojangu wewanise nange bwe tufuna abaana emitwalo 5 technical institutions nkyogera nga nkikakasa nkalu mukyazirina era bwe mbadde ngenda okugamba muganda ebintu bwolina ngulya technical nyazo omanze wali otuusembe n'ekitoko gy'oŋŋambye gy'oli wali otekiniko n'okumanya obadde tokimanyi sigimanyi manyi lugogo butende butende buliki wa stereo lutunkomite polytechnic nakawa weri erugogo kichwamba lugogo mutumbe wandege owa MCA that's a vocational school weziri so na weziri katukwata abaana kati za government yo mu byalo neyange enyirigi nasomera entungo nene eri kuyika 2 mwana nkalu abaana bagamba nti abagenda mu technical basiri abagwa bakola kibale mere naye amazina ebyana byetwakambite na byana binansomya bikwano bya bimayanja bimirembe bitwalike waka ebyadopinga tugatwa ebyana byononese bayina fuso empya bayina emotoka bevuga bayina awaka olinga ngamba nti muzeyi singa teyeetereza kulaba kitangala kyomugamba anti muzeyi ayinza agenda kufiirwa wano bwati atya 7,000 yet. What is 7,000 plus move ahead? It's a national youth app. It's a social media freedom square. It's a youth post office box. It's a youth notice board. Muzeyi ayina ebibinja by'abantu abamwetoolodde abatamuganya kusoma notice board. Kibi nnyo obutasoma notice board. Kubanga notice board admin ayinza kujja n'ateekawo nti falo tukugulu. Olokata soma noyitawo oba munyomi oba mugayaavu kati muzeyi bamufudde omusiru n'omugapula abavubuka balina bye baagala n'abantu bawansi naye waliwo abantu abeetoola muzeyi kati abavubuka balowooza talaba tategeera talina makulu lwaki ebyo bye bibinja ebyetooloola abakulembeze eva ne makampuni gye tukolera bigwerawa ebintu bino biggwa bireese abavubuka bafuuse bayeekera bayaaye ne katonda ngadduse mu nsi ate katonda kasitadduka nzeyi wateetereza kati ekisembayo domestic youth app tulina abavubuka abatali domestic ya wild youth baliko nanyo I'm a domestic youth because in nawe enkolera nawe faluko li domestic omuvubuka domestic kirize ekintu kyawaka katuli abavubuka abali wild balingeezo omwana akuwemmula ebigambo kuba ekigambo n'ogamba mukama katonda naye omwana ogenda okwekebeza ebifaananyi bye ng'azaalibwa 2001 kakawala katogweka kali ku social media kagenda ku gospel live kabaguma BBS anika lwaki yamala okusoma nga ate yapafominga bulungi musinya bekyawa bagwamu essuubi omwana babeera edda ng'omwana avewaka mu myaka 27 nga faluke gye myakolera bazadde naye kati omwana amala siniya 4 newaga sente ziweddewo ng'alina kulinnya jje Kampala kati omwana oyo wa bulabe era kyembuuza Bobi Wine nti abo abavubuka b'ogenda okufuga olowooza tebakulye Bobi ajja kugamba wageta asobola okubakontrolinga because embeera agibeera geto ziri kamwokya wokka newane waffe semba bale simanyiyo geto teziriyo ekyokubiri muhoozi bw'oba ojja kulembera ggwanga bano abavubuka abafuusa abayeekera leero 226 olowooza bajja kuba tebasobola kukwata emmundu nebakuba gavumenti bazibu pulezidenti Museveni bano abazzukulu obalesse lockdown yanonya emirimu gy'abaana abantu baalinya ne baddayo mu byalo omwana omuwala bw'amala kukyala emyezi olubuto ati njagala muzeyi massively Uganda yonna tukwate toolbox nezinaaba emitwalo 10 bazikwase nakyobe yawakimulemerako madamu nakyobe mukazi mwesigwa nze project zonna zendabe ng'akola kibala muzeyi tutakulaba nakyobe tukwate bano abalobe emitwalo 10 tufune technical ziri 10 tate emitwalo 10 technical ntono ziri 2 emitwalo 10 bajja kuba bangi tugambe nti phase esooka tubateeke mu technical baba 10 buli technical nga bali abaana emitwalo 5 technical efunako abaana ebyebi amannya gaabwe gatwalibweyo n'omwana amanyisibwe nti gwe ogenda kusomera Sembabule
emyezi 6 lockdown bwegwa okusoma ne kuddayo abavubuka mu ggwanga lyonna be tunaaba tusazeewo bazzibweyo mu kusoma emyezi 6. So doctor, ensi yaffe temukyalimu bantu babuvunaanyizibwa mu buvubuka bafe oluwinga. Kyotegeeza amazima gali bwe gati tunuuliraani Kenzo yavuddeyo n'agani bannange kagandi nyiza kugera nga Dr. T kuba kati omwana bisanga ng'omwana ku Instagram afollowinga Bad Black, ku Snapchat aliko ne Gashumba, ku Twitter aliko ne Gulix oba Donizera, then ku Facebook ali ne Penye, then n'omusanga eno mu bulamu bw'ensi eno bw'okuttaka ng'ali ne full figure. Kakati nakugambye zikankusomeseyo katutandise lesoni endala n'atajagala afulume bakati enkumbi kagiteeke ebbali so kagiteeke ebbali basome naye n'enkumbi ogiraba ennyaanya ebikajjo omuceere watermelon vanilla byonna ebireeta embizi ezigazigawa za China egagga omukyalo bagagga nze nakulaba kambiyita byana bikwano bijja kundabya abaana b'omukyalo ekyana kirima ennyaanya sizoni esatu ne zifa emu neeramu ekigula miginoni mpya miliyoni 8 ekigiteekaawo n'okisanga ngakigula dokusati nakulayo ku live wire nakulayo ku BBS naye nga tolinawo okikwatira nekyana kirimu obutungulu kyana kiriba entangawuuzi ekyana ekiriba olaba buno obuti obubeeraku kalina kalitunsi olwo ekyana kigenda mukyalo kisigula obuti kamutunsi olwo nekitikka fuso 4 nezingira wano mundeeba buli wiiki nekyagula miliyoni 12 nazzayo n'okisanga kifuula kya mukyalo kirina mbisandozi ninga kirina miliyoni abaana bali mu kasooli wano emubeni abaana bali mu mmwanyi fe tuli mu social media twewemula tuli wano tukuba level Kenzo tumuwa level abo bapolitician bamwe balina amafaamu agaliko ente enzungu balina amaka Kasafu bamusebe nabba nga bamuyita nga bamusibika enja kundi were time return tuyingira leki eyokubiri eno ba socialite bw'obanga olabye abantu nga bafulumye media ne beeyunga mu politics kuba omulanga kyekiddako lwaki media is the fourth arm of the government. Tulina arms nnya: judiciary, legislature, executive, waliwo kye bayita media. Wano mu Africa olwokuba tubeera ne badikiteeta media bagijjako nesigala esi era batusomesa nnyo ssatu. Then media is the fourth arm of the government, and media is one of the 7 mountains of influence according to the Bible. Zensozi ez'enkyukakyuka Katonda kwazimbira ensi otyo. Kakati media erimu entertainment and music. Music is a gateway or is a gate that enters somebody to worship. But worshiping who? Setani oba Katonda. Njagala nkunnyonnyola ebintu bino. Nnyonnyola omuvubuka lwaki leero tugenda kwavuwala tusiriwala emirundi 4. Bwe tubanga music is not worship, but music enters somebody to worship him. The devil or God. Bwe nti emboko nakumala nakunaaba era wamponya bingi negirasi kwonywera amala kujoza ninywereko obiteeka mutu gw'omwana nakusinzanga Mukama buli lunaku ntwagala byakwekwana masanyu tukikole era nosanga omwana wa myaka eki wama ukasha nyimbira buli lunaku twagala byakwekwana. Akati abayimbi ze ndi serebu. I know what it means to get celebrity. Normally tukwa wali mu Dhaka side Western Mwenge Njaga Illuminati Ukamunyanja Wemula Isiyaga Yaye Bubbi awo Malala awo
gye bidifayininga basereebu mu nsi yonna liri wayini kino ekinene bakiyitaani Rick Ross kano waliwo kana akavubuka kala Chris Brown bye bidifayininga basereebu ogambye kuliko omwenge enjaga mayirungi kuba obwamalaaya Illuminati obusamize obulogo amalala okuwemula isiyaga awo sereebu most of us fatulina empisa embi muganda wange nzimanyi gwozimanyi nange nzimanyi naali ku kamera nzimanyi kati abo be bajjeeko ebisaatisaati ebyayuka n'ebipalepale ne bazikiza n'emisokoto ne bambala essuuti ne bambuka mu State House ne bambuka mu Kampala ne bajja mu palamenti ne badda ne opposition. Kyokka media is the throne of wickedness. Ye embassy y'obubi media kuba serebu omu aba n'emize emitwalo 18 Rogers Mugisha mujjukira byayogera buli olwayimba n'anyeenya omunsuti n'anyeenya bwanamunye nakunamira akwavuwaza jjukira Rogers Mugisha byayogera mbijjukira naye olw'okuba ezo information tuzifaako maaso tuziyitako kakati bw'olabanga omuntu ayimuse wali mu throne of wickedness awadde eno mugundi n'ayimuka omanyi sitaani mugezi abamu ne bagenda mu palamenti no wonder this has been the worst parliament ever ne baamuka mu State House ye wali asatu mu bbanga abiri kuki kunyama ne opposition social media abasocialite kati eggwanga Museveni abeera bo babeera wano kyevuderaga nti penge yafuga Uganda n'ennyanza bw'obalabanga ab'okusaaga naye abo baamayinja obwakabaka buli Genesis chapter 3 Revelations chapter 12 omusoto omumyufu omulimba ogwedda omubi kyokola yeeyita Lucifer kati bayimusizza bad black edda ng'okula nti ogundi malaaya baninga naye kati sebo akola live n'asanga abantu ekumyesi tano kweziri ndi wano nyambadde akapale kamala ogenda okupama ayogera awemula ensi kweri ekola ki eraba kati n'abasumba baffe okwagala lwa.com n'okufuna audience nabo bayingidde nga basocialite olina omusanga nze nkola fiti ali omusumba wenalaba omunene momani baliwo kati nabo bafuuse basocialite tewakyali asobola kuvaayo kwogera mazima lwaki bali abasajja bakambwe nnyo if we criticize them they frustrate you tudda ku kyakkeeki kati olwaleero omuntu mulamu takyalina bwogerero kubanga abantu bavudde wali ku ntebe y'obwamalaaya obuwemuzi obubi isiyaga okwebaka mu ntaana baserebu beebaka mu ntaana genda ka vidiyo ka kono omukyali yasembyeyo ng'akaaba brown sugar mwakuba temumanyize ndi serebu bwe mutasaba ebintu by'abaserebu mbimanye abantu basula mu magombe n'akeera mu malaali ebisaze bwati neyeegaliko n'akeera ku makya n'akwata benzina akomaona nze serebu namusanga n'endiga misana mu mmotoka abantu balina emisota mu mmotoka olunaatuuka ku washing bay ng'aga nti nze Faruku yayoza eyange lwaki Faruku amanyi nti munda wali esota kati be bantu kyokka n'abannabyabufuzi tewali abasinga bulogo kati gw'oli waka weebase oli ku live wire round about BBS Dr. T Faruku Gospel Live SB4 Bolongoto ngundi Ibula Olokoso olaba nomana kyokka gwe ekiro bw'oba bwerase abakusinga obugagga nga bazuukuka nga beetoola kalina w'okolera nga bali bwereere nga beetoola palamenti kati nga beetoola State House ng'enafuwa Museveni takyalina kyakola pengepenge abuli wamu n'ennyanzi abo bafuga Uganda but the visible world rules Kampala sits on 7 hills and one of them is Makerere, the future of Uganda, because it holds over 30,000
youth. That's our Uganda tomorrow. Penga awa inawo bameka kasozi. Akati gundi mnyanzi teyawe mulirawo ne yakunamirawo najama live nawe mulo omukomu kulembe mama nakubadde Museveni mubi nenya mulabe kiyakoze jjo nga awandika ebbalu nabagamba ne banvuma mama ati omukazi oyo asobola okwavuwaza Kampala kuba mu byafayo bya Bible asobola okwavuwaza Bible ni moto mu byafayo bya Bible omukazi omu asobola okwonoona eggwanga lyonna nga wala Jezebel kazi omulogo asobola okwavuwaza ne Bank of Uganda ngeri kati Nyanzi olwaliro ntino byamabulire penge ne Nyanzi ne Badibula Bank of Uganda ziri mu mpale zaabwe nnyinda Museveni State House zona segundi zona pala biri mu mpale zaabwe kubanga obubi buyimuse mu ngeri y'okwagala okujjako Museveni olw'okuba abantu bakooye Museveni kati buli ajjira mu linnya lya Museveni mastiko ensi ekola ki naye tomanya waliwo alina akayondo mu nsawo walina alina layita wano babi waliwo alina layita waliwo atalina mpale munda waliwo ekira alina omukira nga togulaba waliwo alina omusota amulamu gukola buti kati olwaleero omusota guliyimbye Uganda yonna era omusota gututte ojjeeyo ne Bayibuli soko nnyonnyola ebintu bino atayagala bannange bintu bya musajja eno hard food twawukane ku principles eno hard food naye emyaka waliweza emyaka 4 n'otunula left ne right notala kintu kyonna olijjukira videos obubi buyimukidde mu ggwanga lya Uganda buyimukidde mu politics sitaani yanoonya engeri gyakuba Uganda n'emulema kwe kuyimusa abantu be baagala ne bajjira mu linnya lya Museveni agende naye mabegawa balina omusota gubali mu bulago bulina ennimi bweziti Genesis chapter 3 n'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko zeyakola Mukama Katonda. Mukama kati wulira omusota bwe gwamala okulimba abantu Katonda n'agukulimira n'agugamba nti Mukama Katonda n'agamba omusota nti kubanga okoze kino okolimiddwa gwe okusinga ensolo ez'omu nnyumba zonna n'okusinga buli nsolo ey'omu nsiko onaatambuzanga olubuto onaalyanga enfuufu ennaku zonna ez'obulamu bwo nange obulabe naabuteekanga wakati mu n'omukazi omusota bwe guyingira nfera gulina ekitiibwa ekigulimu ekiri nakyo kati omusota gutiibwa kati kyobula nti mu Uganda bulimu abantu tutakyasobola kwogerako balina omusota guno kyokka omusota guno bagugambye onoolyanga nfuufu olya nfuufu bategeeza kyokka olaba omusota guleeta ebintu bina biriwa foolishness obusiru wickedness obubi obugwagwa obusiru kuwemula bwasiyaga biki poverty and shame guleeta obusiru tuweeko ka space guleeta obusiru kyekibi ekisooka okumanya kibi byonna biraga nti sitaani mu kampani ye product ye esooka busiru kyokkola Kenzo yakozeho byoga nti oyo obusiru bodwai kuba Yesu yaga nti omuntu yenna avuma muno obusiru asaana sula mukuwere kuba kyekibi sitaani kyasooka okuwangula ekyokubiri obubi kati bad black ayimuse osanga abantu Dr. T ali kuvolongota akola live abuulira abavubuka asoma Bible oli kasiru tulina magezi nezo tugamba bad black ali live eriko abantu 10 years penge ali eriko abantu 8 kimaba kojja omugezi abantu abaale mu obulamu baana mwe mugoberera abantu b'ebweru eyo tebatya Katonda ensi yabalema tebalina babeera babasinga nze bendaba sigamba bonna babeera ebweru bannanga babeera ebweru nga mukola omulimu omulungi Mukama bawoomugezi naye njogera bano bakojja omugezi akina lumbuye penge bukyanga agende bwe tutaddanko waabwe talina ssente zimuzza kati bayimukidde mu Museveni mastigo bavuma kuwemula babaweewo ssente bafune ekyokulya baba simanya bano simanya Edi Mezaya simanya bakokisi bebi bw'obanga penge osobola okukola live n'ebeerako abantu 10,000 ze ndirira proposal mu gavumenti nti nze ngenda kutambula amawanga gonna nga montalinga abaana bafiira ebweru mumpe ssente nnyo naye ate katudda ku tribe nakyo nja kiza
basobola ozimuwa munnaye. Omusota guno guwandula obubi obusiru obubi obwavu yenfuufu. Njagala ombalire enguudo wano mu Kampala ezaali okuggwa nga zo ziriko enfuufu nkulage nti waliyo omusota. Lusaabala yagaana soyongerako Faruku oba yatambula mu kkubo kubanga nze wennyimira gwe tosobola kuyimirirawo weetonde Faruku. Ekituufu kiri Busaabala baagaana omukola kyokka enfuufu kabonero ka musota kubanga omusota gwagambibwa ojja kulyanga ki. Waliwo ebitundu nga ne gavumenti ne bweteekawo ebituleera bikutuka ne babitwala bayizaayo ngawo waali olwo oluguudo luba ku nnyanja kitegeeza waliyo abalogo bangi ne saddaaka nnyingi. Buli gwolaba ng'agobererwa oba ng'akuba hiiti mbagamba abandaba kitegeeza musabi nnyo oba mulogo nnyo okakasa bibiri. Buli muntu alina emyoyo ebiri egimuliko eyinza ogwakatonda tugulabirawa tugulabira ku bikolwa bye n'ogwa sitaani tugulabirawa. Kati sitaani ayimusizza basereebu ababi abayaaya abayaga abamalaaya ababbi abatamiivu abatemu abayimusizza mu bifo eby'obwakabaka. Kingship means money and possession. Ye papa gwenyamba nnyo. In the Bible, kingship means money, possession, wealth, prosperity and luxury. Ati bw'olaba Nyanzi ng'ali Makerere Kasozi awemula olwaleero nga yawandiise ebbaluwa egenda abantu bali abayita mu kaguudo kali akatannaggwa ng'ate asomesa Makerere ewali abaana baffe abato nze simu audience. Naye olwokuba bavubuka gye baggwera gye banoonye emmere banne tukofe twagala nsinke nze njirabye baliko omusota guguno ewalala pengepenge y'omu kamusomere pengepenge bw'omusomako wano bw'osoma bw'ogenda ku pengepenge gundiye pengepenge mwalimu Bayibuli bakiteekamu ngenda kusomera lukaaga bannange wano we tuli ne Dr. T. Amale ebintu bino bw'oba oyagala kwawukana naye yawukana naye ku principles. Teekawo endowoozayo mu principles ogambe njawukanye naye ku kino ne kino simutegeera. Natandika pulojekiti ennungi buli omu ng'alaba nnungi ne bansindikira abantu banvume banfrustrating bakubeyo naye ne bagenda ne batwala ne bazonto bangoba muteeka ebyobufuzi mu ki era bano bambi bazonto mbeetondera okuleeta ebyobufuzi mu ki. Pulojekiti eno yakubisa bazonto kati bo bakola ki kibaliko soko noonya wali penge n'akabonero akanene ne kalabika ku ggulu omukazi nga ayambadde enjuba n'omwezi nga guli wansi w'ebigere bye ne ku mutwe gwe kuliko engule ey'omunyenye 12 era ng'ali lubuto n'akaaba ng'alumwa ng'abalagala okuzaala. Ne walabika akabonero akalala mu ggulu era laba ogusota ogumyufu n'ogusota ogumyufu kala kikulu buli kyolaba mu nsi kirina ulira ogusota ogumyufu ati nze nkubuulira nze ayagala okunzita ajja kunzita tugende Bayibuli egamba ogusota ogumyufu tugende ne walabika akabonero akalala ogusota ogumyufu ogunene ogulina emitwe 7 nagamba 7 minutes completeness. Kyokola ne wano bekira 7,000 eri mu Bayibuli ke Kampala we kubeera ku busozi 7. Bayibuli ewandika ku 7 okuva awo etandikira n'ennaku ziri 7 paka ku Revelations wandikire kanisa 7 minutes. Kyokola n'ennya lya muzeeyi mulimu ki ate yajja 86 etegeeza ki mu Luhibulu wandika erinnya lya Katonda yaawe ennukuta ezibaamu zi 86 erwanira emyaka 5 etegeeza ki Sabres ava mu west etegeeza ki west yewatuula okuba tempo okusindawo bagamba gundi wano Deuteronomy. West yewabeera entebe ya Katonda yewabeera okusaba okusaasirwa yewabeera abalwanyi n'ekire ky'enkuba. Ne walabika ogusota ogumyufu ogunene ogulina emitwe 7 n'amayembe 10 10 minutes divine order. Kati bakoze amateeka 10 ku social media wagalali togira gundi
omuwange ekitiibwa 10 minutes divine order kiba zina amateeka 10 kati bajjewo amateeka 10 bataddewo erinnya lyaki awajja 6 ate bwetunada ku 6 lijja kuba n'omukira gwawe noguwalula ekitundu ekyokusatu ekyemmunyenye ez'omuggulu ne gukisuula wansi ogusota ne guyimirira mu maaso ag'omukazi kati olwaleero omusota guno gukutte buli muntu n'abasumba ne bannabyabufuzi bonna ne gubakwata ne gubateeka mu ki kyokoladdewo omuntu omu akaana ti bannange omuntu agala tuteeka mu nkwawa ze bw'otayogera ku linnya lye ensi ekoze eki tayogerwako tagambwako tavuma tomuguma kati abalokole nga badduka wansi kubanga oli ate obwogerako kati wulira ne waba olutalo muggulu Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota ogusota ne gulwana ne bamalayika baabo ne batayinza so ne watalabika kifo kyabwe nate muggulu n'ogusota ogunene ne gusuulibwa omusota ogwedda oguyitibwa omulyolyomi era setaani omulimba w'ensi zonna ne gusuulibwa ku nsi malayika n'akaaba n'eddoboozi naga nti zisanze ensi n'ennyanja kubanga omulyolyomi asse gye muli ng'alina obusungu bungi kakati pengepenge yeeyita lusifa kigambo kya lulatini amagezi n'emmunyenye y'okumakya lusifa ye setaani devil kati lusifa pengepenge mwana wa muntu naye alimu omusota ogumukoleramu n'awemula ensi n'ayambibwako nnyanzi nga beekwese mu akitivizimu balwanizi baki baddembe baagala nkyukakyuka ensi neegoberera yonna nze Dr. T nsigaddewo n'abaana bano bempandiise nabo naawe Faruku bwembavu bweyagala gende eri bagasigala naye amazima tugoogedde abasajja okutulemesa ensi yaffe ne batuwemula kati bategetinza omulembe omuto kati nyanzi byakola kitegeeza bikuba amaka fubala divorce nyingi nga zitandikira ne mbasumba bikuba marriage bikuba kingship money muzeeyi alina kukola ki muzeeyi tanakyalina kukola buuzo olina kukola ki teweebaka kalamba oba weebase omulo bw'aba akola tuteekeddwa okusaba abalokole abasaba abamanyi kye bayita essaala musabe muweeyo kibi nnyo Faruku okukola emitwalo 5 n'ogalya bonna kuba ye omulogo yaguzeeko enkoko 2 n'azisala n'ayiwa omusaayi n'ateekako ne mu kitanda 10 ezi kati gw'oli osiriwadde kuba setaani asooka kusindika busiru osiriwadde oziridde bw'ozirya n'oyavuwala n'otandika okuvuma Museveni bw'ovuma Museveni ekikolimo kifuutuka mu ggu katudda ku kye bayita tribe nga mmaliriza lesson tumalirize eno lesson tugende ku birala tribe mwemwekweka okutegeera kw'omuntu n'olulimi lwe olulimi lulina amakulu mangi kati bwe wetegereza olwaleero abatuvuma n'abatuwemula n'abakola ebirifa ne bulayivulayivu obwo kibaki tuna mu kamera abatuwemula abatuvuma abakola akatemba w'ebyobufuzi ku TV abasala eddiiro okuba eno badde eno baki mu tribe nga tuzze ne baserebu abasinga baki mu tribe Faruku kyogera oli musajja muki Baganda tugende kati ekikubya omuganda atondebwa ali perfect ogenda kaddamu omuganda ekikubya omuganda nziramu omuganda yatondebwa ali perfect nga bw'onaatuuka ku mukolo walaayi ng'abaliwo banyumye naye walaayi Faruku ng'onyumye kati bw'owulira ng'onyumye otandika okuyimukayimuka abantu balabe essuuti n'essaawa otandika okubikkulako balaga eki kyekyagobya lusifa gulu tudda ku musota kati malala muganda nze nekirambogo njejaffe gundi era be bannabyabufuzi abo be batuwemula ku social media si byogera ng'omunyankole oba kwawula byogera ng'omuganda kyoyogera njiraba bonna abapoliticiani bawa abayimbi bawa bayinde tuyina empisi nange naawe
tubaamu kali ndi muki abala basiru ne basirika naye Katonda atulaze nti bagenda tubbako ettaka basule amakampuni batufukire nakaseraawo bakole buli kyetwagala. Amazima gali bwegati Katonda akyayagalako Museveni si lwakuba nti amwagala nnyo kukakasa mmwe abali ku home ground kati gwe Faluku totoba ne bakuzaala nze ndi wawali mukono naye ngira nyamasa olaba oli we mukono oli ku home ground newubake wa mamawo newubake waka kitegeeza nti gw'oli ku home ground tofuba kukola. Kati abo abasajja betuyita abakiga abasiru abaki bacapa kuba muhanji ali ku kipakasi ali ku kyeyo ali ku mawanga kati gwe bakuzaala wali n'amasuba tetujerege enkumbi ne tutandika ebiboozi ebitali mu makulu. Museveni yangu ayaga ogenda notuuke kabali olanga nze nkulize ku kadde Museveni simulaba nga nakumpula muwuli alina apple alina watermelon genda oyimirire ekinoni wali emmotoka y'amata evambalala kino kivambala. Tetukola ki abavubuka muyimuke mutandika okwenyigira mu mirimu egy'emikono ebyobufuzi byesigenda sina bwe ngana kulonda londa bw'oyagadde naye okuvuma n'okuwemula okumanyira abantu abakulu mu linnya ly'ebyobufuzi. Museveni agamba nti akwavuwaza Faluku kitaawo ku mulembe gwa Amini yalina kalina nti Museveni yakibba. Kitaawo yali avuga vakisi wali emirembe gy'obote nti Museveni yakibba. Kyekireese bino byonna tetusaba buli kuba tetusaba abalongo ekiro bakola kyokola nti Sani yagenda apulendinga mpola n'aleeta Badi Bulaka bakasoma kujja bati kikazi kati wali Badi Bulaka eddaali mpola kati abavubuka tulina okusaba tulina okuwaayo ssente zaffe eri Katonda kuba abalongo basaddaaka takola kyali ku social media awemula buli gwalabya kwa siru tekakyalekeka bongera ku opposition nze sigala oli opposition naye mu nsawo yo Faluku kati lwaki nnoonya muzeeyi omwavu aba anyiize omuntu bw'asalawo mu kunyiiga okulonda kusalawo bw'osalawo ng'onyiize okusalawo kuba kukyamu. Lwaki nnoonya muzeeyi asooka agabira abaana ebyuma tuzzeeyo n'abalala mu masomero bafune hope bwe bafuna hope ajja kuddeewo yeebake nga musanyufu alowooze. Kati omuvubuka afiiriddwa omulimu alinnya emmotoka zeewaabwe ekibuga kati myezi giwezeeki lockdown teggwa akedi baaziggala akalimo kaafa kati automatically alina kulonda ki opposition. Omwavu kyobala mu America si buli omuntu alonda kuba abazungu bakkiriza nti omuntu bw'abeera mwavu alina bingi ebyebimubulako. Kati abana abavubuka abali hopeless bemugenda okukulembera nze mbakulira omulamu nze ngenda wa muzeeyi omwezi guno ya muzeeyi Museveni nkunoonya wonna wooli President Dr. Museveni Jerusalem Salem amaama Kadaga muveeyo si mu mutima nga gw'emyaleero wabula kumwe baatata b'eggwanga betumanyi muveeyo abantu bakyasobola obbakkiririzaamu singa omuntu agamba nti ekiralani kino muzeeyi yakimpa singa ow'emyaleero wabula batata b'eggwanga. So ensonga zonna ayagala oligisalinga waye namba 0753 gidemu 0753 offices zange ziri ku SS Hotel naye engeri tuli mu lockdown 0753 offices ziri ku SS Hotel oyitawo ku Chezi n'okawansi naye nkosa nnyo social media era okubalaga nti social media wadde bali bagiwemulirako abaana bonna mbawandikiddekyetagisa kisente mmeka tewali sente gwe waleeta erinnya lyo nze ndi mukunoonya muzeeyi omwezi guno muteekeddwa omulaba omwezi ogujja tuwa abaana ebyuma lockdown bweddamu abaana baddeyo basome emyezi 6. Batumaliriza njagala tukone ku nsonga Kenzo omutwaliddemu nga muwulira Kenzo yayogedde ekintu ekituufu wali muganda waggwanga lya Uganda tulina politics ow'enjawulo kati zono politics simulabangako Besigye yayogerwangako bannange ebirimu gyaffe gyonoonese lwa byabufuzi olina buddemu bodda ku opposition government ekitunulira buli bodda ku government kirina okolebwa kubanga kati amazima gali bwegati walina okubaawo abasajja nga Dr. Tidize mikwano gyange bakeera ku makya nebanga abanjawukanyeeko nyingidde ebyobufuzi kati what are they doing nze kati kansigale wano nja kubalaga ku ffenna ani avuga benza ani avuga Toyota
tugende ku gundi ku church mafia ensonga z'ettaka ezo Faruku sinungi kunyingira kubanga most of the times bannabyabufuzi era betulina ate abawano bo baagala kwogera omuntu kyakola atya kyayagala owulira naye amazima gali bwe gati ebintu by'ettaka ebyo bizibu ojja kgenda ku gulawundi onoonyereze ng'abamenye bafire naye olwokuba public erina kiyagala okuwulira tufulumya kiyagala okuwulira tuvumirira abamenye ekkanisa mugende musiraana ennyambula oba ebintu omusajja yagula anti bibiri twogera kati olwali okuba tuli mu mass communication biri ebyo ebyamazima tujja byogera ntuyaba kati katwogere ebintu abantu byeyagala okuwulira mafiyamu muli babi muli bagwagwa mugende musiraane temulina namagezi mwavaawa bannange basajjamu okubba ettaka mumenya mutya kanisa imagine katonda mwabeera mwabadde ne kondo muli babi ensi byeyagala kati bino tujja byogera ebituufu gyebiri ensonga z'ettaka ezo muganda si nyangu mpanvu so kati njagala tumalize muganda nizaala toto mukwano gwamulabye zaala toto namulabye omanyi muganda wange n'omuzaalisa azaala naye nti zakuba banule ng'awoza push size nakutumayo wali onyumirwa nga ndieno naye naye bazimukuba ati zaala toto ekisinga era kunwa muganda kati zezitole ezitundu nze ziriko ziri ku social media abantu zebaagala naye ogenda okulaba abavubuka abaziraba nga muganda wange talina bange talina sente mwavu wagayi mwavu nizaala toto kirina ekintu kyekiraga eri abantu relationship tezikyawana baserebu fe twandibadde ekyokulabirako naye mulimu embeera y'okwagala omusajja alina ssente olaba interview kyokka zaala toto obadde obutati kyakola n'omuntu omula kyakola abawala mbalabu bwoba tosobola kukola na bulamu then abavubuka b'ennaku zino abawala n'abalenzi ayagala emmotoka ayagala makeup ayagala biki obulamu obuli ize kababeebakeko kati big eye ali kyejjusa ekyamuvuza turakita giya 12 omukazi omukulu akyayika mama njabo anti amanya akabozi bwekagwanga weeba yabuuza sokeramu abawala bakyebakibwako nnyo kubanga omuntu atagala kukola osanga omuntu ng'alina omulimu omunyagala omuwala yeeroboza kubanga omukwano ese necessity buli muntu alina okwagalwa buli muntu alina okwegatta n'okuzaala nikukola muka naye omuntu bw'abeera mwavu kyoyisize ziba ntono bw'obeera mwavu ogenda na buli azze kati nze dokutaddininga akati bw'oba ne ssente toyinza kunjagala naye otoyina ojja kunjagala kati olaba nga big eye kusaasidde big eye mpozi ogende bakulombera edduwa naye baaba okwekuula twakita eyo yasooka okuvuga eriwa big eye yasooka kuvuga twakita mukyovuga ya 10 n'ezi erako ebikumi ebabega era kino ekyomumaaso ekisitula erina ebirima omukazi omukulu teyeekuulika muganda wa ajja kutambula mbato bwadda bakola batya emmotoka gy'osookeddeko okuvuga yeggwe bw'osookera ku baasi naye baaba wasooka yakasasiro baabasovuga turakita oba owedde ogenda vuga turakita paka ekisooka omukazi omukulu kasita akuliisa emmere newe baliisa ekisooka omukazi omukulu kuliisa magi n'akaboozi kasita okkuta neweeba akola byagadde akuliisa buli kimu kati eddogo liba lyakusiga ku nkondo ne bwolifuna sheera gashumba wagiro ojjagana okuyimukodde kati zaala toto ewa doni yali atimyeyo sente yali atuteyo mukwano doni agalika tolina sente bulungi mpisa nogwe n'obuka disitulikiti asatola n'omusajja ngaabo Kampala mutali basajja kati olwalwemalire naye yavuga turakita yavuga bitizi gundi azaala baaba yavuga bino bitulere twala amafuta egwande omuwa amagezi abavubuka bamagezi yasiraanya abavubuka mukole nze dokita tyola bulwaleero nkola ebintu bingi ne kaleera ne muhangi ne maliyaki
fero mwandi badde mulabirako tobeera na kimu okuzimba manyi okulima manyi okulima nkola ku telefone nkola comedy nina YouTube osoma ebintu bingi nsula lukweseso baba bakubula bweseso nsula nga mpandika amanya kuba basindika message nga 12,000 nina okujja ekiro basindika voice ate batawaani Dr. kakati nsanyusa okuwuliza nina abaganda kakati n'obaddamu bonna n'ozisiimuula n'olinda ezenkya n'ensula wano asikala z'okulya banakwate tebali wabenki muvalisanga so abavubuka tubeere bize abavubuka mubeere bize ne bwaba Bobi Wine ajja akusange ng'olina ky'oyina mwana muwala obasajja obutakulya nnyo kuba yenjogera kati yasomye obutakulya nnyo beeramu n'akasente kogende mu bbaala bw'oti otuule ofune ekyokunywa nga kikyo then buli gaya jaga omwana yeegulidde ekyokunywa tasoboka mu bana abandi kulumbi abanaku mujjamu omu ate naye olina obuyinza okumugaana kubanga olina transport akuzzeewo omwana ayingira ebbala nga tanabadde ne transport ate abasajja balina olusu olukonga abakazi abaaga bali frustrated abasajja balina bawunyirizamu oyo omwana ayiseewo ddala olabika bulungi naye munaku n'akumanyiira katumaliriza projekiti eno ogenda kuyamba ba opposition ba NRM baawa President Museveni simunoonya we NRM era nze sikubiranko NRM kalulu that is politics ate ebyobufuzi zedategee bannabyabufuzi balinga ababbi babika bingi waliwo ababbi bokkaleero beekuba eŋŋumi ezaddala nnyo mwene mujja ne mukuŋŋaana ogenda okukebera nga amasimu temuli kati ejja kugenda okwetebereza nga abali ku opposition n'abali ku government batuula ne bateesa mu kasaka ne bajja babuzaabuza kati gwe olina ki kati nze muzeeyi munoonyanga mukulembeze wa ggwanga era Bobi Wine bajje babeesige naye nja munoonya nga bye mwetaaga so bonna bajje jangu ate bw'okuba ekyalaani nkwambaza esaati ya yero ate ne bwe njikwambaza mu kabokisi ogenda bwo ebyobufuzi bye tumalamu biringa kabina tekatukula